kale agange nze waso Emmanuel ngabulijjo nsonga zibaza abankuba kyeyo mbera ne president abantu babulye Calvin Case yesangibwa mugamba mutya baganda bange obabulye mbabulye ali vice president wo bagamba batya batulaba balungi nze president kasangwawo vice president kawo kadda gwoba okkiriza oba tokkiriza nze president wo oba vice babuteka kunze era bakuba president batwakogerako nawe ne bagabana era mukama wange ye okola kyamaanyi nnyo kansubire nti muli bulungi fe tubeerawo wano okulaba nti embeera zonna tuzikwasaganya olina obuzibu ebweru muwala bwakutawaanya kampani yakutwala ibweru yagaana okuyamba kubanga kikulu nnyo ekyo kampani bwe ziba zigaanye bayamba mututuukirire kubanga fe abazibali komandi wane natete ku bitaala bwotuuke natete ku bitaala onkubira ku simu yange namba ogibawa ntera gibawa ne bayi bakyalina obuzibu n'ennamba eri enfu ate abateri basiga jimbuzanga batiga enamba taliiko bannange baganda bange enamba twagikyusa enamba yaffe enkadde eri ey'ekkata eya plus 974 mugyesonyiwire ddala abafere bagiyingiramu ne bagitwala tebababba enamba entuufu eri 075 798 6069 kuba essimu direct nzagikwata ojja kunfuna butereevu ekibuzo kyange kisooka bulabe ki obuli anyway abantu bade bakuzanya ekya passport tugenda kyogerako nekiri passport sizino zigenda kugwako mu gwokuna government yayisiza abaana bagenda kulaba kya kuchapa so omuna Uganda ali ebweru weggwanga passport yo bwebe weddeko tolekana totya togwa mu maanyi Embassy ya Uganda mu muwanga gonna golimu ne mwe mubate muli embassy waliwo embassy etwala ensi yo consulate nga bwokyogedde etwala ensi yo omuntu yenna passport bwegwerako ku mawanga bamukolera kye bayita emergency travel document okiwulidde abali e Dubai mukimanyi bulungi ekipapula ekyo nawulira nti embassy bakyajingayo akasente nkyakinoonyerezaako abe Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain mukimanyi bulungi embassy ya Saudi Arabia ebakolera kye bayita emergency travel documents kubwerere okwata bukwasi kafaananyiko ne baluwa gye bayita police report eraga passport yo yaweddeko bayabuze munsi ye mwoli ne identity eraga nti oli munna Uganda embassy ngekuutira ekipapula mwana tungo okomaweka tewetaaga kuwestinga sente zonna nti oli uliwinga passport ng'oli mitala wa mayanja waliwo omwana gwe babba sente ze kakadde kalamba muba muniwingira passport kola ebbanga lyo lyonna lyoyagala bw'onaatuuka okudda ewaka nga passport yo expirinze obanga bagisazeeko ogenda embassy egenda kuwa ekipapula kye bayita emergency travel document odde wano bulungi nnyo Uganda okole ku bya passport yo ng'oli free ne bannamwe mubagambe ekyo kiwedde kakati njala okubuuza contract zino ebagabira abaana emyaka 2 kisaanidde contract nene nnyo waswa emyaka 2 omuntu nga tokola nga towummula buli lunaku okeera ku mulimu kintu kinene nnyo eri obulamu bw'omuntu wadde nga omuntu okuba obulungi alina kukola bbanga ddene naye okukola nga towummula ate nakyo tekikola makulu ate si kya bulamu buli lunaku okeera ku mulimu mwaka ku mwaka omubiri oba ogugonza omuntu eyandibadde asobola okukola emyaka 2 bw'okola non stop okola emyaka 2 oba 5 okubanga omubiri gukooye obwongo bukooye oba tukyalina moralo olw'okukoowa kw'omubiri bannayuganda bandikoze nga omwaka gumu era kyetugezaako okutangaaza buli mukulu naddakeeka nafuna vacation naddayo yes emyaka 2 mingi nnyo eri obulamu bw'omuntu experience yo gy'olabye mu myaka 2 abaana bazize funa buzibu ki mukola contract ez'emyaka 2 abaana bakoowa okukola nga sina mulwadde talina buzibu bwonna ne naakoowa okukola olaba tukowera wano Kampala n'ogaana okuddamu tunula ku simu yo n'ogaana okuddamu okuva mu nju yo naye omuntu agende ku mawanga emyaka 2 ogiyita egy'omuzannyo so contract eno njagala tulwane nnyo
tujja kutuukirira buli omu ekendeerebere ya mwaka gumu tetuyinza kutrustinga abantu bano n'abantu baffe myaka 2 bananga omuntu lwaki abeera kuba eno contract komera agreement between 4 parties sena 2 agreement erimu kampani ye Uganda erimu kampani ye Saudi oba mu nsi muoli agreement ye erimu government yo erimu government yensi yo neyawana Uganda erimu boss wo erimu naawe agreement between 6 people parties mulimu government says contract yo bwova one okugenda ebweru Ministry of Labour esooka kugiyitamu emirimu egyo gye mugendako ebweru ministry giveting era neja approvinga ndi contract zikola ki gye ziri ate Ministry of Labour yekuwa clearance ontegedde ng'ogenze kukola kati ekitegeeze bemanyi ku nsonga zo ne contract zino yeza approvinga obadde okyamenyera ku baana bali ongaye bakowokola ekizibu ekyokubiri abantu bano bantu obulamu omuntu okububeeramu nga teyeegatta nakyo kikooya omubiri wayogera ku nsonga y'okwegatta ekyo nkikugamba nnyo waso kubanga kye kituufu bwe tunaatunuulira ebizibu ebituufu mu mirimu gino abantu bakola naffe tusiime nga eggwanga kubanga omuntu ajja kuba akoze awatali bukake ajja kuba akoze awatali buddu ajje kuba akoze awatali kukakibwa na kusindikirizibwa mu mbeera yonna naye olwaleero okwata omwana wo n'omusindika ebweru ku myaka 2 naye nga naawe kimayo musindise mu kkomera bwe baba bamugjeeko essimu nga tebaligimuwa myaka 2 nga tomuwuliza kiba kinene nnyo contract zikyuke zibeere za mwaka ani okunenya mu kino beba nabasayininga bilateral agreement season ministry yaffe ne embassies mawanga ago temwaprovinga bintu bino temuyinza kuaprovinga myaka 2 eri bantu ng'emirimu temugirinamu capacity toyinza kutandika business n'okyamukira ne weesiga bantu kuba bawa myaka 2 kituufu abantu bano balina abaana balina ebintu bye balina okuddukanya ebirala balina families ezokukolako olwaleero olaba nti emyaka 2 gino gimenya abantu so omu yekka parties zino 6 zizimenya parties zino 6 zibonaabona zitya kampani ekwata omwana n'emusindika ebweru ku contract ya myaka 2 okiwulira bulungi naye musindise mutaddemu sente naye ate contract n'agiremererwa ogimalako nga balina ozisesema etaddemu sente olwo nayonoona sente n'obudde ng'ate erina n'okulifandinga negwa ne mu losses ne mu penalties nga erina okumuzza wano olabye kampani bwekola losses olabye bulungi kampani eno ekwata omwana n'emusindika ebweru n'alemererwa okukola ku lw'okumisinga famire ye maama afudde jjajja afudde biki oyo n'agaanira okukola n'emuzza wano contract lwakuba nti nene naye omuntu ow'omwaka ogumu ogenda okimanyi tolina kudda wano paka ki myaka 2 mingi buno bubanga obuddu ate nga mirimu singa guba mwaka gumu omanya nti omuntu ajja genda akole ye bw'aba ayagala yeeyongezeeyo kati indeed nga tebina bakukyuka abaana bano bakole batya okwongera okusurviving emyaka egy'ebiri what should they do beekumeekumenga batya mbakubiriza nnyo okubeera n'empisa mu kyonna omuwalabu bw'oba omulaba mulabe nga mukamaawe singa muntu munno oba omuntu gwenna gwomanyi wandibanga omusinga akabina abasingira ddala omusinga amagezi omusinga gwe buli kimu kyolowooza naye weeyise ng'omuddu we ng'omukozi we manya awali obuyinza ne ssente ate manya ne wookoma nakyo kikulu kuba tukimanyi mulina degrees bambi temwandigenze bweru n'emirimu gyabula abantu b'okolera naye wabatunulira empapula zaabwe tebaasoma n'abaana baabwe gwabasomesa naye kkiriza be bakama abo osobole okufuna kye wanona mu maka ago bona agatta byonna nga bw'obirowooza obulungi bwo ogatta amagezi go gatta effiga zo n'okusomako okuleete ku bakama abo omulimu gukulemye ate jjukira abantu abo balina endagaano naawe ya myaka egi gwe bona agamba nti okulemererwa bo tebajja kufiirwa bajja kwagala okukozeseza mu buwaze
oba okutulugunya mu mbeera yonna paka ng'otuukiriza okukola kwabwe okw'emyaka 2 so njagala mubeere bakkakkamu bw'oba wagenda okukola ng'okimanyi wagenda kukola sente leka bakuyise mu buli kimu kyonna nga bwe baagala leka bakutume nga bwe baagala oba baboggole kuuma empisa obeere mukkakkamu okwewala ebizibu byojja okufuna nga tewali asobola kukuyamba okufuna ennyumba eyo gy'olimu gwagirimu wekka tukulwanirira tukuwolereza twakusindika ebweru yenna gw'olowooza nti akufaako tali naawe mu buntu ebizibu byonna by'ogenda okufuna obeerayo ogenda kubeera bwogu tubeerawo mwoyo mu bigambo na ku WhatsApp bwe bamala ogikukusalako siriiyo mba byange so obuerinde n'okwegendereza birina kusooka ku ggwe tokeeranga ku makya n'olowooza nti waliwo asobola okukulwanirira okujja mu matigga mu nnyumba y'omuwarabu okuleka ggwe ffe tukuwa magezi ne tugamba nti kola otyo tuwandiika message ezitagenda kusiba muwarabu kituufu okiwulira bulungi ezitagenda kumukuba luyi so tokeeranga ku makya n'owagibwa omuntu gw'otali naye ennyumba eyo gwagirimu era njagala osalewo mu kutegeerwako ng'era bw'olaba ebintu mu maka go mwoli nga tonnakola nsobi yonna nga tonneepika mu mbeera yonna gwe njagala osalewo nga bwe weeraba nga bw'oli era gwali mu nnyumba eyo era gwe wekka asobola okwemalira ebizibu by'olimu ako nkafunye bulungi yesebo abaana bambuuza ti birthday ebeeredde era ng'ennyini 7 ogw'omusanvu yayitako naye ebizibu buuza tubyaniriza ebirabo tubyaniriza ojogeza maanyi mere naye ffe ng'abasajja abaagira era tetukuza birthday ffe tukuzaga bizimbe nannanga ni birthday ffe twatuuse okufuna mu bulamu bwaffe balala be batukuliza yabadde president kale webale nnyo sebo kale